Luno lwe luyimba oluyitibwa Banteeka olumu ku ezo eziyimbiddwa omuyimbi Patrick Ssenyonjo abasinga kati gwe bamanyi nga Fresh Kid. Omwana ono w'emyaka 7 afuuse ensonga naddala ku social media nga waliwo abamusemba okugenda mu maaso n'okutumbula ekitone kye so nga abantu abalala bagamba yandisoose kusoma. Ku ntandikwa ya wiiki ewedde, minisita w'abavubuka Florence Nakiwala Kiyingi yawa amagezi Fresh Kid n'abo abamuvunaanyizibwako mu kiseera kino okumuzzaayo mu ssomero mu kifo ky'okuyimbira mu bbaala kubanga n'emyaka gye tegimukkiriza. Nga bwe tulaba nti kati waliwo abaana abato abakozesebwa mu kuyimba nga mwana Ssenyonjo akozesebwa mu kuyimba ate ng'omwana atanaweza myaka 18 teyeesalirawo tagulawo kampani tabeera na bisaanyizo era nga tusaba nti abo bonna bakikola bakikomye mbagirawo kubanga tugenda bagulako emisango. Minisita era yategeeza ng'omwana ono bwe yeetaaga okukeberwa omutwe si kulwa nga baali nabo baamusendasenda dda okukozesa ebiragalalagala. Yimba buyimbi. Wabula ebigambo bya minisita Nakiwala abantu abamu babitaputa nga mukugira okutumbula ekitone kye era ne bamwambalira yeesonyiwe musaayi mutono. Olwaleero ababaka ba palamenti abeegattira mu kibiina ki Uganda Parliamentary Forum on Youth Affairs nga bano basanyisira ku nsonga z'abavubuka bategeezezza nga minisita Nakiwala bw'asaanye okwesonyiwa Fresh Kid naddala mu kiseera kino ng'ekitone ky'omuntu kisobola okumubeezaawo. Toyinza kukotogera Fresh Kid ng'olemereddwa okujja abaana abakalomojjo abasiiba wano nga basabiriza tebalina kyakulya bali ku street be beetaaga obuyambi naye Fresh Kid omwetaaza ki yeetaaga buyambi ki waliwo kyakusabye alabirira abazadde? Because as we may all agree, yes, he needs an education, but he also needs his talent to be harnessed. Bano baagala minisita asooke kukubiriza gavumenti eyongere ssente mu kukulaakulanya ebitone by'abantu okusinga okubivumirira. Buli wamu waali agende mu cabinet atusabire ssente. Abaana bali mu music and entertainment industry bangi nnyo ate beetaaga ensimbi. So tusaba minisita atuyambe era ye yandisoose okuyita omwana ono n'amuwa ssente za kumupromotinga. Nze ngenda okwegatta omu ku abo abagenda okukwatirako Fresh Kid era ntandise bwe nti bapromota gye muli mumanye nti omuntu omulala gwe muyina agenda kupromotinga Fresh Kid mbwatekamwa waali. Wabula bawadde abaddukanya Fresh Kid amagezi okulaba nga bamukuumira mu bikolwa ebitamenya mateeka. Kusooka tusabe bamaneja ba Fresh Kid batuyamba omwana ono talenti ye tebamuteeka mu bintu ebigenda kumenya amateeka. Ebigambo bya minisita kasita byagudde Fresh Kid mu matu bw'atyo yayingiriddewo studio n'akola oluyimba lwayise Bambi. Nagenegomba DJ oba Emanuela Bambi olulonga batomidira omutima ogumenya Bambi. Mu luyimba luno alaga ng'ekitone kye bwe kisobodde okumubeezaawo sako n'okuyamba ab'eŋŋanda ze. Benasaba Katonda bwe ndafukamira yasamanya ti Mukama yali apulira ekyawazadde akamonyu nkalengera tibamenya ati talenti empeerera. Minisita Nakiwala yakkaatiriza nga ssemateeka w'eggwanga bw'atakkiriza mwana ali wansi wa myaka 18 kubeera mu bbaala ng'akola emirimu egivaamu ensimbi nga Fresh Kid bw'akola. Juma Kiria, NTV Akawungeezi. Kati buli abagala basange